WUNO muwala alaze Brunok omukwano kate amusuule eddalu. Brunok agenze ku Facebook page ye n'ateekayo video eyo gye tuli mu kukulaga omuwala munnange yoyo ayinza okuba nti munnange yandibanga ajja kutegula Brunok mu mwaka guno ogwa 2023. Okusinziira ku video Brunok gy'ataddeyo yeebaziza abakyala olw'okuba nti nno mumwagala bw'ate bw'avuddeyo n'ategeeza. Kakati nno omuwala Bambi yabadde musanyufu nnyo okuba nti nno asisinkana Brunok. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Olutalo lwa Ibra Mukasa kwosa ne Godfather Lulanze buli luuyi luli mu kujjayo ebyama. Okusinziira ku Ibra Mukasa yavuddeyo n'agamba nti Godfather oba muyite Senga Justin munanga ali mu kwerennemba n'emisango mbu egy'okusobya ku muto we, era bw'atyo Ibra Mukasa bwe yavuddeyo n'abanga ategeeza. Katusooke tubeere nga tukuwa video eno ate tukomewo tubeere nga tukuwa ki Godfather kyazeemu. Kivubuka juzi joli abalamu wano babadde ne mu byabo bya family nga kyasobya ku sister waakyo. So linandetera story njikole negamba bwe nakola eggulire bajja gamba tulwana ntalo. Bati since nti mubituddemu mugenze ku police family mubimale ochegeera. Nze newala nnyo Simon okubanga wanjogerako omwaka oguwedde. Ne baleeta eggulire likukwata ku newala nnyo because abantu bajja kukkiriza. Bawanyo olwana ntalo. Thank you. So bloka wa matako oyo yasobya ku mwannyina. Yamusanga anaabira mu bino ebinaabiro byebweru bino bikoma mu bibegabega n'amukwata n'ansaba kwayaya achegeera omulolo gyezimu zigira kwayaya nga babekyalisi n'ansaba akasengejja buloko oyo n'akateeka ku Facebook kuye nenakalenzi yes sekyaye mu lugunya nti nasuula bizinesi ye nsaba Allah nsonyiwe era Allah asasi naye kati gwe yasobya ku mwannyoko ng'akuddako gwakubiri kati ekyo gwe tukutaninge tutya kasobesa. So buloko oyo yakikuba n'akiblowinga naye nga abantu abasinga okutunyenya ebiseera ebisinga balina ebyabwe nga binenemukko. Kati nze yes bizinesi ya sekyagamba nagisuula era asaba Allah nsonyiwe kati ye yasobya mwannyina nga tebakanyiza na kukanya baira weteba na incest. It is rape plus incest. Omuntu yebaka ne muganda we kiba incest. Ebitabo ebitukuvu byonna bikivumirira. N'omuntu aliisa amaanyi ate ebitabo ebitukuvu bikivumirira nnyo kati ono yagatta bibiri buloka w'amatako oyo yefuula buloga yefuula abulirira yefuula azigirira abantu otaka kusubira ku mwannyina kawempe wano we babazaala oyambukira ku wambogo tekisegeeraawo aba bamanyi mumumanyi yasobya ku mwannyina. Omusango guli mu kkooti guli gwagaana okubaako kye bwe gugenda ande gye emisango ogimanyi ne kkooti mpulidde kipya omubambi oye Ibra Mukasa ng'ayongera okikkaatiriza nti Godfather ali mu kwerennemba n'emisango egy'okusobya ku muto we. Kaakati nno tubadde tuli awo ne Godfather naye n'addamu n'ayanukula agambye nti Ibra Mukasa alina omutima omubi era nga yasinze n'okusuula baserebu abasinga. Kuno n'anokoddeyo Stasha Mayanja, anokoddeyo Lydia Jasmine nti Lydia Jasmine yatuuka n'okwagala okuba nti no yeetuga kuno nga kwotadde ne Fik Fameka kwessa ne baserebu abangi. Kakati nno Godfather naye tatudde aleese wino katubeere nga tumukuwa oyo n'akateeka ku Facebook kuye nga nenakalenzi yes sekyaye mu lugunya nti nasuula bizinesi ye nsaba Allah nsonyiwe era Allah ansaasire naye kati gwe yasobya ku mwannyoko ng'akuddako gwa kyekyasuula kampani eyo gwe nze ng'omuntu
Wallahi. Nzataina. Wallahi tallahi Ibra Mukasa. Wasura kampani yange ya stema mbuzoti ya. Ulindako. No gamba. Sesha mayanja atwala abantu okwetunda. Sadda mukuterera. Okakasa. Wallahi billahi tallahi. Byali bisera chibi bannange. Wali okolera wano ku UBC. Simanyi walishenenyeza wa Mungu wamfiza sena abana bange babona abana lwakubagwa. Ola weekend obana lina kunyiza chi notukano gamba omwana wange gwe NAZAALA Sherin jukira yali mweru nnyo ngali ng'omuzungu no gamba kuba malaya omugwe entunda yansulidde omwana okakkane. Oyagala kumalawo obulamu bw'abantu bameka okakkane. Yibulako zo nkubira amasimu emirundi mingi. Yibulake n'onvuma olwakuba mbona posting eyo video ya station. Era mu interview zokola ogamba munze na postinga video ya station. Yibulake onvumye kyotanvumye kiriyo. Yibulake wakuba sitesha. Tokoga muri musiramu. Station asiramuka ne bavumirira ennyimba mu busiramu. Station nakwata sente zonna zajje mu kuyimba nazisamuka kampani ebiseera ebyo ng'okutwala abaana ebweru kifuna kiralu nga byakajjaawo. Nakola kampani etwala abantu ebweru. Yibulake wakuba station. No wairiza station nga bwatunda abantu mbwa malaya bwabatwala mbisiyaga bebabajjamu ensigo alimba sente tazijjamu ebyo atunda ensigo z'abaana. Yibulake wakuba station ne bamujjako license. Station alone ne zimuwamba. Station n'atuuka n'okubanga ewuwe waliyo abantu abasulayo station teyetta. Nga buli watunuulira ebyali badde ebyo station agala kwetta. Yibulake n'okwata ku Lydia Jasmine. N'okuba Lydia Jasmine. Yibulake Lydia Jasmine yamala kugamba banne nti agenda committing suicide. Gwe basitukira mbakitwale serious. Ne bakwetondesa ne bagoba ku TV ya UBC. Yibulake gw'omu ku bantu era abatandika okuba fiki. N'omuvumo obumpi, n'omuvuma biki, n'omuvumo okufunisa simanya Lydia olubuto, ne wewunya family gye banaabeeramu, n'obavuma obunaku obwavu biki. Yibulake gwe muntu era yasooka okukuba katongole omutongole mbu yakwata omwana mu bbaala. Obulamu bwa katongole ne mbumalawo naye n'afundikira ng'agenze ku kyeyo nga station. Yibulake wabadde ne Sayimo yakava ku kintu kyekimu okola interview nga basiba kuseekawo malu omusango mbu yakwata omuwala ewuwe era nga baagala kumalawo obulamu bwawo malu. Nengamba Umaru tozanyisa kintu nga ba YouTube bakuyingidde babaako ebintu emabega kiteekemu amaanyi. Yibulako yagala okumalawo obulamu bw'abantu bameka. Yibulako nkubidde essimu eza buli kika ate ng'okozesa namba yo yibulake n'onvuma. Ze video gy'ogamba gye natimba eya station video nagisanga ku TikTok ne bw'okebera video eyo gye nateekayo nagijja ku TikTok. Yibulako nangidde ebintu bingi. Owe namba yange wagijja wa simanyi. N'otuuka okgenda mu media n'ompaako obujulizi. Mukozesa ebifaananyi byange buli wamu. Yibulako abantu bangi bazze bankubira baŋŋamba Ibra atugamba. Abantu bangi b'okubidde ng'obasaba batimba obuntu obwo. Yibulake oyagala kuyingiza abantu ettaka bameka okakkane. Abantu bo babeererawo ku misaayi na bulamu bw'abantu. Ogenda kukkuta ddi. Yibulako kikakasa. Famire yeewaffe yasituse n'ejja ewuwo. Poliisi tegiyambye. Kooti tebayambye nga bwe wajereze kooti. Ne bajja wuwo gwe gwoba bayamba. Bannyinaze bennina bonna baafumbirwa. Abaami baabwe babatunuulira nga ddala balaba nabasobyako. Yibulake mu nsi muno onoonya ki? Mu nsi onoonya ki? Kuba Ibra nkwewaza okumala ebbanga. Gye buvuddeko Isima yankubira. Nangamba Ibra akunoonya abadde ayagala mwogeremu ne mugamba Ibra gamba omusajja oyo yanneesonyiwe. Manya Isima. Gamba omusajja oyo yanneesonyiwe. Okitegeera.
Jibula keki kyonjagaza. Onjagaza ki? Onjagaza ki Ibra? Oli mu business zangu, walekoze ku business. Walekoze ku business Ibra. Lwaki mwagala ofuukira abantu ekizibu? Lwaki mwagala okutawunkula emitawaana gitannabatankuula? Ibra ke nkwewaze, banyinaze b'oyogerako bamanyi nnyo. Nyina banyinaze bana. Bonna bansinga obukulu. Waliwo manyinaze anzirako ogwokubiri simanya amanya ge wafuugize mbuzaamu. Nojja ne ku peegi yange kwennyini n'obikomentingako. Ku peegi yange kwennyini Ibra ke ajja ku peegi yange n'abikomentingako. Ibra ko onjagaza ki? Onjagaza ki? Wamalawo Stasha ali ku kyeya abonaabona. Omukazi yali akoze foundation ye nga agenda kubonaabona. Katongole omutongole. Fiki Famaika nkuze mulaba kawempaawo. Musajja musitamufu nnyo. Fiki wamumalako emirembe takyali musanyufu atambula munakuwavu okubalo w'abalumba. Enso jagaza ki Ibra? Gowulyo njagaza ki? Okubida amasimu nga sikunyega. Nonvuma no. Ibra yankubira essimu ya dakika 17. Ibra yavuma. Ne mubuuzo wa yanvuma gwani. Nanga bagenda ku simu yo. Okebera amanya agakubidde ojja kumanya ani akubidde. Ne mukutulako. Naddamu n'akuba dakika 9. Okuva ku olwo Ibra n'afuukira ekizibu. Mwaka guwedde. Ibra onjagaza ki? Walekoze ku business. Zenwanisibwa abantu bangi. Tolooza nti gwosoose. Walekoze ku business. Ibra onjagaza ki muli? Onjagaza ki? Nkwewaze ebbanga lyonna. Ibra onjagaza ki? Ibra onjagaza ki? The film entertainment industry mulumbira abantu mwemanyira. Muri ku YouTube oko mukoleddeko abantu ebikyamu laki. Ibra sirumanko YouTuber. Kye nakola kimu kubegobako. Nyina reasons lwaki. Buno buzindalo bamuteeka abantu wano bumaze abantu baffe. Kalugo owunye omuntu eyankubiranga n'onvuma. Ogamba otya isima ankubire mb'ojagala interview. Bwe ntula kweyo interview kyekakuli mu bwongo. Interview nengisimatuka n'ojja ng'onvuma kati omaliridde oyingidde mpaka mu family ewaffe. Family gy'oyogerako gimanyi bulungi. Waliwo omuvubuka munamawulire mulungi naye yali atandise okweyonoona. Bamuyita Jona akola ku paalo. Yankolako k'olutalo luvannyuma lumu n'abaako family gye yansanga. Ne bamugamba nti sebo oyo gw'olumba muntu waffe wa wano. Nansanga bulungi nnyo n'ayimirira n'anneetondera. Naye nali nagaana nange okumuwa time. Njagala ogenda obuuze ku Jona family gy'oyogerako agikubuulire. Family yange n'eremu eno n'eremu eri neefundikira ng'ezze wa Ibra ke yayina obuyambi. Family n'esituka ejje mawulire. Eropa omwana owaayo eyasobya ku mwannyina ne bakubuulira n'akanaabiro we kaali kenkana. Ibra ko osusse. Ibra ko osusse. Naye time is the best judge. Katonda atuwa obulamu ffenna. Tubeerewo buli omu atunule ku munne. Bampita Godfather.
Ewe tuvayo omuwala eyeeyise omwana wa Harriet Kisaakye akiguddeko bwe batandise okuba nti no Bambi bamusabula. Omuwala yoyo gwe tuli mu kukulaga yabadde ku programu emu ng'akyaziddwa era n'avaayo n'agamba nti no mwana wa Harriet Kisaakye. Naye nga omanyi kino bannayuganda tebasooka kuba nti no bawuliriza, munange batandikiddewo okuba nti no bamusabula era nga bamu bagamba nti ali mu kwesiba ku mugenzi, nti omugenzi era yaleka abaana babiri baali ba bulenzi nga n'omu yafa. Kakati ono omuwala lwaki avaayo budde buno okuba nti no munange aclaiminga nga Harriet Kisaakye bwe yali maama we. Abalala bavuddeyo ne bateekayo ne bwino nga bagamba nti no omuwala ono muyaaye mufere era nga munange mbu mukumpanya era nga munange yeeyitanga mu Nigeria wabula nabo kibabuuseeko okuba nti no kati amanyi n'Oluganda. Si byaffe nga ba Newspack Channel katubeere nga tukuwa akatambi kano. Omusajja agwana mu ccupa songa yalabuye ntusa otata w'abaana nja kukogga n'omutwe. Okuva obuto bwange nawulirizanga abayimbi babiri. Asooka yali omugenzi maama Harriet Kisaakye. Yazannyanga nnyo manyi olwalutalo era nga waluzanya tumanya teri kibooko. Lwaki? Abamusanyufu. Nze nayina ewaka ewange we yanteeka nga mulimu n'abandabirira. Ng'aleetayo omuganda wange eka Kiguli Mavini. Nga tayagala nnyo ndowooza bannamawulire kumubeerako. Gye nvudde tebibadde birungi, kubadde kutetenkanya nnyo. Maama yalina amayumba, bamubba bubbi. Era lumumbeerawo ne bagamba yaleka mataka teyalekako mayumba, batwala bitwale. Really? Ngenda kiddamu. Maama yalina amataka, yalina n'amayumba. Wabula obuluvu bwa basajja, and not being honest. Kubanze nali mwana muwala. Maama we alina byatankwekanga. NNCC yakuleka n'ebyobufuzi bigende mpola. NNCC yakuleka nanange ndabala kuba nsirika. Nga tayagala n'omukwano gwabwe gukole ki? So Harriet akkiriza nti maama wo teyagenderera kwagala musajja we. Maama Harriet alaga maama wange nti nze tewanyanjulirako taata wa mwana wo. Saba kino tekitukola ki? Tekitwawula era yaŋŋamba we yabimalira relationship ne taata wange. Ke Akatambi akalese obuzibu munnange bannayuganda ne batandika okubeera nga basabula omuwala ono eyeeyise omwana wa Harriet Kisaakye. Naye wabula mu katambi kano omuwala ono alaga nti munnange Harriet Kisaakye yali step mother we wabula nga yakula naye. Bwe bityo nno webiri. Obadde mulabi mulungi wewale kwekumira ku Newspack Channel. Katukusaba obeere nti no subscribinga olikinga video no kosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Namutebidde Kagude Charles mugamba mutya beera bulungi weraba.